but in our compound. Yes, mu mawulire agakagwawo wetwogerera ng'obunkenke bweyongedde ekyagudde mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okuvaayo ne bakola obulumbaganyi ku maka gano nate omulundi ogwokubiri nga bagenze maaso n'okuba nga basalako mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi bwe yavuddeyo n'ategeeza nga bw'owulidde mu katambi era nga byasoose kuteebwa Dax Vibes. Wenjogerera ng'ebintu bino birabika nga bitandise okuleeta obunkenke naddala mu bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Kakati njagala owulirize kye bayita international community okusinzira ku bibaddewo oluvannyuma lw'akalulu okubanga kaalangirirwa ebyalangirirwa byonna Simon Byabakama bye yalangirira wenjogerera ng'obunkenke butandise okubanga bulinnya. Wuliriza Bannayuganda kigambibwa okuba nti eddoboozi lya Munnayuganda bw'anaabaako kyakoze kirabika nga kyekirindiddwa mu kaseera kano kubanga kye bayita international community ebitongole eby'amaanyi abakungu abamanyi okuva mu mawanga era ag'amaanyi batandise okubaako statement ze bafulumya. Ngenda kukusomera wano ebiwandiiko kimu ku kimu nga bwe mbikuleetedde. Omukyalo oyo gw'olaba ayina department mwakola mu ggwanga erya United States of America nga yemu ku departments ennene. Wuliriza ky'oyinza okuyita ministry. Akola mu ministry oba department evunanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga erya America kye bayita Foreign Relations Committee era ng'omukyalo n'okuwatuula ye ne banne batuukiridde Donald John Trump akulembera eggwanga erya America ne bamutegeeza ku bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda era ne bamusaba nti mu bwangu obw'ekika ekya waggulu wabeewo action eteekingibwa wabeewo ebikolebwa kubanga ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda si birungi ate ng'eggwanga erya Uganda liri kitundutundu ku nsi ate ng'ensi ffe ba super power. Ebigambo bitandise okubanga byonooneka. Kakati no byenkuleetedde nkugambye okusinzira mu biwandiiko eby'enjawulo okusinzira mu meetings ez'enjawulo okusinzira mu bikonge eby'enjawulo tutegeddeko bulungi nnyo nti kati mukadde kano ekirindiddwa ekiyinza okuba nga kye kigenda okuvaako embeera okutambula nga Munnayuganda oba oliawo bwe yandijaagadde by'ebigambo eddoboozi oba ebikolwa Munnayuganda byayinza okugenda maaso n'okuba nga akola. Mukadde kano kigambibwa okuba nti kakati Bannayuganda be balindiddwa singa bayimuka ne babaako kye bakola singa basituka ne babako kye boogera singa babako embeera gye bateekawo yandibanga yeerindiddwa mu kaseera kano kubanga yo kye tuyita international community batandise okuvaayo ne babanga bagenda maaso n'okwogera wano nno omusajja we yakugambira the world is watching era yavuddeyo n'akugamba gye buvuddeko nti bino tebinnaggwa. Wuliriza bulungi nnyo bagiyita Redison TV Sebamulidde Patrick Nzemberawo okubeera nga nkutuusaako byenkuleetedde era byenjagala owulire. Olunaku olwajjo lwazibye ng'era olunaku olulala. Barbara Itungo Kyagulanyi yasoose kubeera ne interview oba yakyaliddwako abamu obavudde mu kitongole ekimu ekivunanyizibwa ku nsonga z'amateeka mu ggwanga erya Uganda. Mu budde bwabadde bwa misana ne babaako bye boogera ebyo nabyo ngenda bikuwa. Simanyi oba interview eno ye yavuddeko obuzibu oba interview gye yakoze oba ebigambo byayogedde mu interview eno yandibanga ye yavuddeko ebizibu by'oyinza okuba ng'ogenda kulaba. Wuliriza yabaddeyo akamala okubaako byayogera ne Robert Kyagulanyi Ssentamu obutambi ne bufuluma obw'okumukumu yayogeddeko n'omukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga the East African n'abaako bye yayogedde ng'asinziira eyo gye yeekweka n'amala n'akatambi akalala ne kafuluma ng'ayogeddeko n'omukutu gw'amawulire ogwa DW Africa era ebyo byonna ngenda bikuwa mu mboozi eno ba mu vidiyo eno gye nkuleetedde njagala obiwulize bulungi nnyo tubeere nga tutambula. Oluvannyuma lwa interviews ezo wuliriza bulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogeddeko n'omukutu gwa DW Africa n'abaako ebigambo bye yayogedde bw'atyo n'ayogerako n'omukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga the East African n'abaako bye yayogedde kyokka ne mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi ku lunaku lwe lumu yabadde akyaliddwa abagenyi okuva mu kye tuyita Uganda Law Society era bonna baabaddeko bye boogedde. Obudde bwe bwazibidde ab'ebyokwerinda ne balumba amaka era mu maka gano we baagalumbye kyategerekeseeko bulungi nnyo okusinziira ku information gye nnina n'obumu ku butambi bw'ogenda obbuwulira twategedde bulungi nnyo nti okulumbibwa kuno omukulu General Muhoozi Kainerugaba bw'aba nga si ye yennyini ye yagenze mu maka nga yasindisa abamu ku bantu abali close kubanga okusinziira ku baabaddewo abalabyeko n'amaaso gaabwe mu katambi k'ogenda okuwulira baalumiriza nti emmotoka ze bamanyi obulungi ennyo ezimu ku ezo General Muhoozi Kainerugaba zaatera okutambula nazo ze zimu ku mmotoka ezalabiddwako kwabaddeko emmotoka ekika kya drones nga zaatambudde nzigule era ne zibaako we zipaakinga tebalina muntu n'omu gwe babadde bakkiriza kubeera ng'ayingira ne waba osemberedde busemberezi gate nga tebakukkiriza. Waliwo ekkubo eriyitawo nga litwala abantu mu maka gaabwe kyatuuse ekiseera nga tewali muntu n'omu gwe bakkiriza kubeera ng'akwata mu kkubo eryo ne bwoba wa boodabooda buli muntu yenna baamuggaliddeyo. Wenjogerera tetunnama kumanya kufuna information esembayo oba Barbara Itungo Kyagulanyi yatwaliddwawa oba ebigambo biri bitya byonna ogenda kubiwulira wabula nkugambye enkiiko ez'okumukumu zikomiti ez'okumukumu zatandise dde okuba nga zituula ne mu office ey'omukulembeze w'eggwanga erya America
Donald John Trump ensonga zatuuse dda. Njagala owulirize bulungi nnyo era nkugambye nti okusinziira ku information gye nnina kitegeerekese nti eddoboozi lya Munnayuganda, ekigambo kya Munnayuganda oba ekikolwa Munnayuganda yenna kyagenda okuteekawo kyandibanga abasajja kati kye balinze babeeko oboolyawo kye bagattako. Omukyalo oyo gw'olaba y'omu ku baakoze ekiwandiiko nga bw'ogenda okkiwulira ngenda kikusomera ne bategeeza kye bayita Trump administration oba obukulembeze bw'eggwanga erya United States of America, US State Department on Foreign Affairs. Baategeezeza mukama waabwe akulembera eggwanga eryo ku biki ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Kyokka tetwakomye okwo, waliwo ekiwandiiko ekyafulumidde ku official website omukago gwa Bulaaya kye bayita European Union External Action, the Diplomatic Service of the European Union. Baafulumiza ekiwandiiko nakyo ngenda kikuwaako kopi nga bavumirira ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Waliwo omukutu gw'amawulire baguyita Epi News, abasinga obwenyikakasa mugumanyi, gwayototodde ensonga zonna nga bwe zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Wano ne batuukiriza kye bakugamba oba omukulu kye yakutegeeza nti the world is watching. Kakati okusinziira ku nsonda ezeesigika zitulaga nti Munnayuganda eddoboozi lyo, Munnayuganda ekikolwa kyo, action gy'ogenda otekinga essaawa yonna yandibanga yeerindiddwa abasajja babeeko kye bakola, kubanga ntegeddeko bimaze okutuuka ku mmeeza eya Donald John Trump nga bwe njagala bikunnyonnyola nga mmaze okugyawo akalango kano. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, atambula naffe. Nkwebaza, ajja mu comment section n'oteekamu obubaka bwo, naawe nkwebaza kubanga ku nkomerero ya updates zino tujja ne tusoma obubaka obwo, ate bwe muba mutaddeyo oba oyina ndowoozayo oba oyina kuwabula oba nsonga yonna eyeekuusa ku ebyo bye tukuba tukutuusizzaako, nja kukusaba genda mu comment section tubeere nga tutambula ffenna. Atulabira ku mukutu gwa Facebook, bw'atyo n'omukutu gwa TikTok, n'omukutu gwaffe backup channel yaffe eya Red Zone live stream. Nkwebaza okuba ng'okyatambudde naffe. Genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga zino zennyini ze tukutuusaako. Nja kubanga mbuyitaayitamu ku nkomerero ya updates zino tubeere nga tutambula. Kyolaba emabega wange gwali ku mukutu gwa Red Zone TV, abali ku Facebook ne TikTok muyinza oba temukiraba, naye abali ku mukutu oguli main, kyolaba emabega wange kye kitundu oba kye kifo oba ye gate eya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu by'Emagere, era nga gate eyo ye yayingiddwamu abasajja b'ebyokwerinda, era nga abasajja bano babadde mu muzimu ku mmotoka ezigambibwa okuba nti either ze zitambula n'omukulu General Kainerugaba oba zaatambuliramu, era nga bano bakugambidde bw'abanga si ye yennyini ye yabaddemu yandibanga yasindisa abamu ku ba close allies, kubanga emmotoka zaalabiddwako ate ng'emmotoka ezo zibadde zirabwanga nnyo ng'emmotoka ezo mwatambulira. Kakati njagala owulirize, eno bagiyita Red Zone TV, webali kubanga okyagoberera. Njagala tutandike mpola mpola n'ebintu bino byatandikiddewa. Obudde bwabadde buwungeerera, akatambi ne kateebwa, era eyasoose okukata yabadde Dax Vibes. N'ategeeza eggwanga ssaawa zabadde nga 4 ez'ekiro, n'ategeeza eggwanga nti bannange Babula Itungo Kyagulanyi abasajja bamusazeeko, era in fact ye mu kwogera yalipootinze agamba bamuwamba. Abasajja bamenye ne baddamu ne bayingira omulundi ogwokubiri, era mu kuyingira mu maka gano njagala okutegeeza nti bwe baatuuse bamenye bumenyi era ne bayingira. Essimu yavuze nga bw'ogenda okuwulira mu katambi. Mickey Wine naye alina by'ayogera wano ng'akugamba yakubye essimu eya mulamu we Babula Itungo Kyagulanyi. Essimu eyo bwe yagikutte ndooza yabadde agirina naye nga tasobola kwogera kubanga abasajja bagambibwa okuba nti babadde bamutuuseeko. Bwe yakutte essimu ono Mickey Wine yabadde akubye ng'awulira bulungi nnyo ebigenda mu maaso, awulira abasajja aboogera, kyokka ate ng'akimanyi bulungi nnyo mu maka ga mukulu we omusajja ye temuli musajja yenna kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu taliiwo. We yawulidde abasajja nga boogera ate mu njogera ey'obwama n'amanya walabika waliwo ekitali kituufu. Essimu neevaako. Bwe yazzeemu okukuba essimu ne bagijjako, era bw'atyo teyazzeemu kubeera ng'agikwasa. Nkugambye njagala tugende empola, nkuwa ebintu bino gye byatandikidde, wabula ng'awo tetunnatuukawo. Nkugambye omukyalo ono yasoose kubeerako interview gye yakoze, era nga interview eyo gye yakoze yayogedde n'aba Uganda Law Society emisana. Yabadde yakamala okwogera ne tufuna akatambi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogeddeko n'omukutu gw'amawulire ogwa
the East African. Ate era bw'atyo n'ayogera n'omukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga DW Africa. Kakati ebyo olwawedde mu kiro obulumbaganyi buno ne bubaawo. Njagala osooka owulize ebigambo bya Mickey Wine, then nkutwale kwaba abaabaddewo abantu ba bulijjo kye tuyita eyewitnesses. Sooka owulire bino then nzije nkwongereyo. Babuuka bayingidde bali kusembera ku luggi. Kakati olumaze n'awugana essimu n'agijjako. That's from tax wankubidde. Kakati waliwo n'abaasiryewo amagye geetoloddewo nengezaako okukubira amasolo yennyini. Bwe mukubidde nga mpulira amaloboozi g'abasajja mu background naye ye nga tayogera. Ne bamala like 20 seconds essimu ne bagijjako. Kati nga simanyi nti ye abadde n'essimu nga bate bagimuggyeko naye nga I didn't hear her voice. Kati nezamu nenjikuba. Kati this time nga mpulya amaloboozi naye nga ebigambo biri kind of faint nga siruulya bulungi. Naye nga mpulya main voices ate nga siri expecting nga muntu musajja yenna kubeera nga waali awo. Like nga waali mu maka. Kakati wenju mpulidde amaloboozi g'abasajja nga bangi kwagala recording ne iPhone alatinga. Kati wengezezaako kwagala okurecordinga ne baddamu ne bagijjako. Ngenza okuddamu okugikuba nga tebagikwata. Naye muntu alabye n'abaana abasajja kubanga tosobola kuyingira mu maka ga musajja nga taliimu ng'omukazi yalimu ne mu invading amaka nga temuna court order ate nga kiro kuba ne court tezikola kiro. Kakati simanyi. Kati ye vibe yasembye okumanya kye kigenda mu maaso. Nze ndowooza nze asembyeyo n'okumukubira ye kati bwe bamuggyeko ndowooza essimu tebazze mugikwate ye. So simanyi oba amasolo babadde bamuggyeko essimu ye kubanga asembyeyo kwangambye asembye kumuwulira ng'akuba nduulu. Essimu neevaako. So can we get in contact with Daxa to what the current situation? Okay, I'm going to send you his number. No, mu adding kono kuba sagala kujjako gundi no konta gundi conversation no kuba tutakumanya. So the world is watching right now. Naye kati essimu yange weri eri ku 1%. Nange mbadde siri waka. Eri ku 1% egenda kuzikira kyobula mbadde ngamba nji adingako ne bwe manzi ezikwe. Yes, ebyo byabadde bigambo bya Mickey Wine muto wa Robert Kyagulanyi Ssentamu era yabadde ku ssimu ng'ayogera ne Fred Lumbuye n'abaako byamubuuziza nga bwe babiwulidde n'annyonnyola nga bwe byabadde. Kakati awo njagala tuveewo kugambye obulumbaganyi buno bwandibanga bugenda kuleeta abakulu mu bizibu, bugenda kubaleetera ebizibu kubanga ekigambo the world is watching kirabika essaawa yonna kigenda kubanga kitandika okulabikako. Era nkugambye gwe Munnayuganda awuliriza nti oba oli awo wetwogerera okusinza ku information gyenfuna kiraga nti eddoboozi lya Munnayuganda, action ya Munnayuganda ali ku ground yeyinza okubanga yeerindiddwa kubanga statement zitandise okubanga zifuluma, enkuŋŋaana zitandise okubanga zituuzibwa, abakulu batandise okubaako bye boogera ku ekyo ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Presidential candidate okubeera nga ali mu buwaŋŋanguse, presidential candidate okubeera nga ne gye yeekwese teri amanyiyo, kiraga bulazi tebigenda maaso mu nsi eyo si bintu bya bulijjo ate si bintu byangu. Okumanya bitandise okubanga bireeta ebizibu. Wenjogerera gwampuliriza nkugambye ezimu ku Senate mu ggwanga erya America batandise okubaako bye boogera era nga bye boogera birabika bitandise okuyuguumya era abamu ku bakungu mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda balabika nga si baakubeera na mirembe paka nga waliwo ekimaze okubanga kiterezebwa. Kakati wuliriza okusinzira ku baabaddewo nga bino bibaawo, njagala owulirize era nabo njagala mbakuwe. Abaabaddewo nga bino bibaawo kye tuyita eyewitnesses balina bye bannyonnyodde era nga bino mu kubinnyonnyola baabinnyonnyodde Honorable Mwadanku Nnyingi. Omukulu ono Honorable Mwadanku Nnyingi y'omu ku baasoose okutuuka olwawulidde ensonga zino nti ziguddewo. Honorable Mwadanku Nnyingi ye mubaka akiikirira Kyaddondo East era nga amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu gali mu constituency eyo emanyiddwa nga Kyaddondo East. Jjukirira yali agikiikirira bw'atyo Mwadanku Nnyingi n'amuddira mu bigere. Kakati Mwadanku Nnyingi yakozesezza obwangu obw'ekika ekya waggulu n'atuuka mu kifo kino era bwe yatuuse baamugaanye okubeera ng'atuuka we yabadde alina okuba ng'atuuka. Oluvannyuma lw'okubeera nti baamugaanye budde bwabadde bwa kiro, enzikiza ng'ekutte, kamera nga teziriiko, wabula yakozesezza essimu ye n'abaako by'alikoodinga. Yafunye abamu ku batuuze abaabaddewo ng'embeera eno ebaawo era ne babaako bye baamugambye bye njagala owulire mu katambi kano.
okusinziira ku baabaddewo bano bagamba ezimu ku mmotoka ezalabiddwako nga ziyingira emmotoka ezo baziraba nnyo nga zitambula n'omukulu General Muhoozi Kainerugaba yennyini era bano bo bagamba nti bw'abanga si ye yejjidde kitegeeza alina gwe yatumye ng'ate ali close nnyo ku ye kubanga emmotoka ezalabiddwako ze zimu ku mmotoka ezitera okulabwako ng'abadde ayina w'atambula. Bano baayogedde ebigambo era ebigambo bino njagala obiwulirize nga bwe tweyongerayo. Esebo ekibadde wane waffe naddala tuli mu bunkenke bw'amaanyi olw'ensonga nti tulabye kye tutalabangako. Yes, nkugambye ebigambo bino by'owulira ebyaba eyewitnesses abeerabiddeko n'agaabwe. Oluvannyuma lw'ebigambo bino ngenda kuwa ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde emisana nga bino tebinnabaawo. Oluvannyuma ngenda kusomera ebiwandiiko ebifulumidde ku mikutu egy'enjawulo egiri official kubanga ffe wano tusoma kiwandiiko nga tumaze kukyekakasa. Ekiwandiiko ekifulumye okuva ku kye tuyita Amsterdam and Partners nga boogera ku bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Ekiwandiiko ekyafulumidde ku official website eyo Parliament y'omukago gwa Bulaaya kye tuyita European Union nakyo ngenda kikusomera. Ekiwandiiko ekifulumidde ku gimu ku mikutu gy'amawulire egy'amaanyi okwetola ensi yonna AP News ngenda kikusomera ate bwentyo nkutwale ku Foreign Relations Committee ey'eggwanga erya United States of America byonna ogenda kubiwulira okusinziira ku kalulu okuva Simon Byabakama lwe yakalangirira. Ebintu bibadde bigenda mu maaso nga munnayuganda oba oliawo ng'alowooza ali isolated. Njagala okutegeeza kye bayita international community eyinza okuba teriyakitingira ku sipiidi oba oliawo gye wandyagadde eriyakitingireko wabula baba balaba era ebigenda mu maaso byo byenkuleetedde. Sooka olabe ba eyewitnesses abaakunnyonnyodde bo bye baalabye then oluvannyuma nkuleetere obunkenke ne pressure etandise okuba ng'eteekebwawo. Wuliriza. Badde tuli awo akawungeezi sawa nga 4 motoka za Muhoozi ne ziyingirawa emagere ne twebuuza ate zino nyeki emagere kuba olwedde eza Muhoozi yennyini emmotoka ze motoka za Muhoozi konvoyi ya Muhoozi 3 abasirikale nga zonna zijjudde abasirikale n'abaleeyanga buli omu akutte ki mundu ate na zino emundu ennene n'endala drone zibadde ziri open zijinga ziri open. So drone zisebo nga ezimu ziri open zonna nga zolekeddewa mu maka ga President Magere wano era nga tosobola twalayo musaabaze bakugambira okutandikira ku kamera okudda eri tosala era bakumulisizamu naye nagamba ono kennyini bamustopinga nga atudde ebbali abatunizaamu n'emmundu emmotoka zibadde nga mmeka? Motoka zibadde nga 8 zonna zivuddeyo kati ezivuddeyo teziwedde ezimu zikyaliyo tutegedde oba emuzi ziyisewo wange ziyiseeko ezizze eno ziringa 6 7 mbaddeko emmotoka kinaki zibadde drone 3 zibaddeko emmundu dabo kabini zibadde nga 4 ndeni ne kabangali zimazeyo bbanga ki? zimazeyo essaawa nga 3 namba zakiriddeyo saawa 4 kuba saawa 4 kayitawo saawa 6 nga zigenda kubeera saawa 7 so ekitegeeza zayingiddeyo kuva saawa 4 zivuddeyo kati 7 era Honorable Ssenyonyi amaze kugendayo olugenzeeyo nabo ne bakomawo wayita dakika 3 ne bavaayo. Mwaki mwetegereza mu motoka oba temuzetegereza? Tosobola kulaba kubanga ne drone tezibadde ngo tosobola nakuza namba plate odda bambadde mask omuntu yadde n'omuntu olengeraga zino gundi zaffe zetutekako nga azinga ogenda mu struggle waliwo tubadde tunoneza akalulu bwe batyo badde bambadde nga tosobola namba plate bazijjeeko okutambula nga bali mu kasirise kuba tunuulira nga ate tosobola laba face nti oba ono waliwo n'abali ku piki abatambulira ku piki nga beesibye ezimasiki balaga balina ne kamera bagenda bakwata vidiyo bali kuzaawo jimpya so ezakkiridde zonna tezinaggwayo teziwedde zakkiridde nga mmeka? nyingi nga bakyetala bwenyini maka onalebe emotoka nyingi ziziza okuba nga zizeko neri mu lutini wano ezezo
okusinziira embala gyenziba ziyinza okuba nga zikiriddeyo nga ziri 14 waliwo abaliwo batuddewo bangi 15 kale katumale okweyongerayo mu maaso kino ekyo kyeri Magere embeera nga bweri Magere okukosa etawuni abasinga babagobyemu lwadde lwa kutaano twagala okudimandinga amagye mu okwabuka amaka ga president bwane Magere n'okuba nti famire ye bagita kubanga ekiro kya leero bateereddwa bonna mbuwambe n'okuvumirira ebikolwa bikolebwa ku famire ya president Kyagulanyi ekiro kino mu nzikiza Magere abasirikale abakwata mundu abambadde mask kyannaku era tukivumirira naye katwongera okudimandinga okuba nti amagye abakwata mundu bamuka amaka ga president Kyagulanyi era naye kuba nti balekera emirembe gyabwe nga famire ekyakubiri n'okuba nti baleka okutaataganya embeera z'abantu baffe n'ekitundu kyaffe kuba tewali musango gwonna president Kyagulanyi gwe yazze okwesimbawo kuba pulezidenti wa ggwanga ate essaawa eno wetwogerera yawangula n'akalulu bandibadde nga balinda biragiro bye nga commander in chief naye ate bamukijjanya bamutadde ku dduka bamutadde mu kuba nti kati yalina okudduka mu maka ge tulaba nga bino byonna bikolwa bya bulumbaganyi eri bannayuganda ate eri ne pulezidenti w'abantu gwe beerondera Kyagulanyi Ssentamu Robert naye tugenda kulemerako udimandinga okulaba nti amasirikale n'abakwata mundu balekerawo okutwalira amateeka mu ngalo n'okuba nti baleka bannansi n'ensalawo y'abannansi balonda president Kyagulanyi okuba nti eteekebwa mu nkola. Yes, kakati nno bweti embeera bwe yabadde era nga akakatambi kakwatiddwa Honorable Muwadanku Nnyingi akiikirira Kyaddondo East era nga y'omu ku baasoose okutuuka mu kifo kino ng'embeera emaze okuba ng'ebaawo. Kakati abantu abo bantu ba bulijjo batuuze ba ku kitundu banneyiba byonna byagenza okubeerawo nga balaba kubanga nategeddeko ti Babula Itungo yasoose kukuba nduulu era ebigambo byabadde ayogera yabadde abyogerera waggulu nga kaweefubeewe bambi nga waakulaba ng'abantu waakiri abali okumpi bagenda mu maaso n'okumanya. What do you want in our compound? You people, what do you want in our compound? What is it that you want in our compound? What do you want in our compound? Yes, kakati nga sinna kutwala ku bakungu bano kiki kye boogedde n'ebigambo ebizze byogerebwa bino n'ebigambo byengenda okuwa biviiridde ddala ensonga ze babadde boogerako era mu biwandiiko byengenda okusomera ziviiridde ddala ku ebyo ebyaliwo oluvannyuma lw'akalulu okulangirirwa n'ebyo ebibadde bibeerawo jogera n'ensonga za Muwanga Kivumbi tezinnaba kubeera nga ziggwa. Kakati ebiwandiiko eby'enjawulo ebifulumye meetings ez'enjawulo ezitudde na buli kimu ekigenda maaso n'okuba nga kibeerawo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu naye tatudde alina ebigambo byagenza ayogera era ebigambo bino nabyo bitandise okuba nga biteekawo embeera y'obunkenke era bangi balabiddwako nga wenjogerera ebintu tebikyali kyekimu. Nkugambye okusinziira ku information gyenfuna kiraga nti singa munnayuganda abaako n'embeera yonna gyassaawo abasajja bandibanga balaba era bandibanga bagoberera wabula nga tebakolera ku pace oba oliawo bannayuganda gye baagala batambulireko. Kakati wuliriza bino nga tebinnabaawo omukulu yasoose kwogerako n'emikutu gy'amawulire egimu mu katambi kano kenjagala osooka okukuwa yabadde ku mukutu gwa DW Africa yagambye bw'ati. Am I speaking to Robert Kyagulanyi? That's right. How are you? What is your situation at the moment? Well, I am in hiding following a raid at my house by the military, commanded by the Chief of Defense Forces, Muhoozi Kainerugaba, who happens to be Museveni's son, the guy that I ran against in last week's election, and strongly believe we beat him. But, because there's lawlessness, because the ruling family does what they want, now we got information that they were coming to harm me, and the father went ahead to confirm it, that they were looking for me to harm me, and I had no option but to disappear because I could not get safety from anywhere, not any institution in Uganda. We heard that you're not going to try and legally
fight against these election results? We don't trust the courts in Uganda. The courts in Uganda are all serving the system. They're all serving the regime. Our confidence is in the people of Uganda, and we've called upon the people of Uganda to defy the regime, to practice all manner of protests, including civil disobedience, for as long as it's non-violent and it's legal. Do you plan to stay in hiding indefinitely, or? No. I'm not going to stay in hiding. I'll come out when I decide. I'm out of my home in order to be able to speak to the world and to give guidance where I can give guidance, and also to defy the illegal house arrest, to show the regime in Uganda that I can beat them at their game and run away from them, even when they deploy hundreds of military and police officers around my home, but also to show Museveni's son that I am not under his orders. He cannot order me to show up in 2 days, and I will. Akati ebyo ebigambo yabyogedde n'omukutu gw'amawulire ogwa DW Africa era byayogedde nkakaso biwulidde bulungi nnyo ate era nkakaso bitegedde bulungi ku bigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda byenkugambye nti tebinnaggwa era bw'atyo yayogeddeko n'omukutu gw'amawulire ogwa The East African guno nno gwe gumu ku mikutu gy'amawulire egy'amaanyi ate egiri neutral naddala wano ku lukalu lwa Africa eba mu East Africa. Omukutu guno guli trusted nnyo era ezimu ku nsonga lwaki emikutu gy'amaanyi nnyo egya Ejiri International, emikutu nga Al Jazeera, emikutu nga AP News, emikutu nga BBC World News balifaalinga nnyo ku mukutu guno era bakozesa nnyo content w'omukutu guno. Kakati omukutu guno nagwo yayogeddeko nabo nga bino tebinnabaawo ne bye yayogedde nabo ebitonotono njabbikuwa mu katambi kano. In Uganda, nobody is safe. In Uganda, in a country where there is no rule of law, in a country where a military general will consume their whiskey and wish somebody death and order for somebody's death, and that will happen in a country where a military general who is the son of also the president of that country and tortures people on camera. It's not safe. Nobody is safe. What do? Do we surrender and be slaughtered? No, we don't. We fight back. As this is happening right now, and an election just got rigged in Uganda, the East African community is watching, the African Union is watching. When a presidential candidate is threatened and a chief of defense forces, a head of the military, issues instructions to murder citizens and nobody speaks a word, it is disturbing. But this is not just a problem of Uganda, it's a problem of East Africa, of Africa, of the world. We were told that, injustice somewhere is a threat to justice everywhere. What happens in Uganda slowly started happening in Kenya, in Tanzania and other countries, and it will continue happening. Atinga sinnakuwa bigambo Babura Itungo Kyagulanyi byayogedde nga embeera eyo tennabaawo kubanga kugambye emisana yabadde akyazizza mu makagano aba Uganda Law Society balina bye bayogedde awo era waliwo conversation yabaddewo gye ngenda okuwaako mu kifaananyi ekyo nga bw'okiraba wabula nga sinnakutwala eyo njagala nsooke nkuwe ku biwandiiko bino ebiraga abakulu okuva mu mawanga ag'enjawulo oba kye tuyita international community biki bye bagenze maaso n'okubanga boogera. Nina ebiwandiiko wano bya mirundi ng'esatu era njagala tubiyiteeyitemu si biwanvu nnyo. Ngenda kutandika n'ekiwandiiko ekimu ku ebyo ebisinza okuba nga bikankanya buli muntu yenna naddala ng'ali mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Wuliriza, waliwo kye bayita Foreign Relations Committee mu ggwanga lya United States of America oba kye bayita US Foreign Relations Department. Kyengendo okubanga nkujjira ekiwandiiko kino okusinzira ku mukutu gwabwe official website ne official X account emanyiddwa nga US Senate Foreign Relations Committee balina statement gye baafulumizza era nga statement eyo gye njagala tuyiteeyitemu. Kino kye kitufuula ab'enjawulo ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Wuliriza bulungi nnyo, abakulu bano balina statement gye baafulumizza. Kakati eno statement njagala tugisomemu babiri ffenna tubeere nga tutambula otegeere nti kye bayita international community bagoberera bulungi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda wabula balinze munnayuganda kiki mbeera kijayinza okuba nga ateekayo. Wuliriza nga bw'olaba waggulu awo bagita Foreign Relations Committee ennaku z'omwezi nga 23 mwezi gwa January 2026 olwaleero ziri ennaku z'omwezi 24 kitegeeza ekiwandiiko kino kyatuuse wano oba kyatuuse ku official website eno
olunaku olwajjo wenkoledde akatambi kano nga ziri 24 simanyi gwe okalabye ddi naye njagala owulirize okusinziira ku kiwandiiko kino nga bagamba ranking member Shaheen Senator Broker push for accountability after elections in Uganda. Bano bakungu walugo bayita Shaheen Senator walugo bayita Shaheen ne gwe bayita Senator Broker. Bano bapushinze era bakoze kaweefube yenna okulaba nga government ya Donald Trump esaba accountability era ebaako n'obunkenke bweteekoba kituyita restrictions ebaako envumbe ezimu zeeteeka ku bakungu mu government y'eggwanga erya Uganda. Wuliriza, Washington kyekibuga eky'eggwanga erya America ekikulu ewali obukulembeze bw'eggwanga eryo ennaku z'omwezi nga 23 omwezi gwa January 2026. Wulira bagambye US Senators Jeannie Shaheen in bracket DNH, ranking member of the Senate Foreign Relations Committee, and Cory Booker DNJ, ranking member of the Subcommittee on Africa and Global Health Policy, released the following statement after the elections held in Uganda on January 15th, 2026. Ulira bulungi nnyo tutambule mpola. Banono ba senator nkugambye, ba senator baba bakulembeze ba states ezenjawulo mu ggwanga erya America. Jukira bali balina kye bayita federal bayina enfuga eyefaananyiriza ya federal. Bano ba senator baba b'amaanyi nnyo mu states zaabwe era baba n'okusalawo kunene nnyo wabula akakiiko kwe batuula oba ezimu ku committees kwe batuula kwe basinzidde ne bagenda mu maaso n'okuyisa statement gy'ogenda okuwulira. Statement eno si mpanvu nnyo era ngenda gikuyitiramu akatonotono wabula nga bano ababiri okuli senator Jeannie Shaheen ne munne senator amanyiddwa nga Cory Booker be basinze okuteekawo embeera era ne bategeeza omukulembeze w'eggwanga erya America abeeko kyakola. Wulira mu statement yaabwe. Uganda's January 15th elections was another blow to the pursuit of democracy in the country. Unfortunately, these elections mirrored previous electoral contests in Uganda where the playing field was skewed and the results decided well before the actual vote. Wuliriza, abasajja bakimanyi bulungi nnyo nti results Simon Byabakamaze yasoma tezaali ntuufu. Omusajja agambye mu statement nti Uganda yategeka akalulu ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa January 2026 wabula akalulu kano ke baategeka yali konde ddene eri enfuga eya ssemateeka mu ggwanga erya Uganda. Bano bali mu America boogera ku nsonga z'e Uganda era n'agattako ng'agamba nti ekisinga okuba eky'omukisa omubi akalulu kano kaalagira ddala nti ebizze bibeerawo mu ggwanga erya Uganda naddala mu nsonga z'akalulu tebibadde bya mazima na bwenkanya, tebibadde bya mirembe, tebibadde mu line. Wuliriza nga bagamba nti mu ggwanga erya Uganda kye bayita playing field was skewed, babuusabuusa ekisaawe eky'ebyobufuzi ekibadde kizannyibwamu emirundi mingi nnyo. Walaba mu campaign nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bamubulookinga okutuuka ku ziraale z'abadde akubye emirundi mingi nnyo. Wamulaba nga bamukwata oba oluusi ne bakwata abamu ku bantu be. Kakati bino ebigambo bye nkugamba nti abakulu babadde nga babiraba batandise okubifulumya mu zimu ku statements era ne bagamba mu statement wano nti ne results ezaalangirirwa Simon Byabakama twategeerako nti baali baazitegeka dda n'akalulu tekannalondebwa. The results decided well before the actual vote. Results zaali zaasalibwawo dda abakulu nga bo baasalawo dda nti ffe tulina ow'okulangirira era tujja kulangirira gundi baabisalawo nga n'akalulu tekannaba kubeera nga kakubibwa. Eno statement si ya Robert Kyagulanyi Ssentamu, si ya mukulu wa kibiina kya NUP yenna, wabula statement eva mu kye tuyita Foreign Relations Committee of the United States of America, eggwanga erikyasinze okubeera ery'amaanyi okwetoolola ensi yonna era nga likulembera Donald John Trump. Mu ebyo abamu ku abo bakulembera nabo be bafulumiza statement eno era bakutegeeza gwe Munnayuganda awuliriza ebyo byogenda maaso n'okuwulira nange byengenda maaso beera byendi wano okubanga nkutegeeza tukyagenda maaso. Wulira nga bagamba mu kiwandiiko kino, we have seen attacks on journalists. Tulabye obulumbaganyo obuzze bukolebwa ku bannamawulire, the jailing of opposition figures, okusiba ab'oludda oluvuganya. Munono mwe muli Muwanga Kivumbi, mwe muli Bamachete, mwe muli n'abalala ba deputy president ab'ekibiina kya NUP, the tear gassing of citizens assembling peacefully, nti okukuba omukka ogubalagala mu bannansi byonna byonna tubadde tubiraba. Reported abductions of the opposition members and the candidates and reports of violence by security forces in the weeks and months leading to these elections. Wulira bulungi nnyo, bakugambye mu bimu ku bye tubadde tulaba okusiba bannamawulire tubadde tukiraba.
era nga kibadde kikolebwa nnyo nga ffe tulaba. Okukwata aboludda oluvuganya ne babaggalira mu makomera nga tebalina musango byonna bibadde bigenda mu maaso nga ffe tulaba. Okukuba omukka ogubalagala mu bannansi ababadde nga bakuŋŋaanya okuwuliriza message ey'enkyukakyuka bibadde nga bibeerawo nga ffe tulaba. Ne bakugamba ne kye bayise reports of violence by security forces in the weeks and months leading up to these elections. Nti effujje libadde bikolebwa abo ebyokwerinda nga muno mulimu okukuba abawagizi ba sayidi emu, mulimu okuwamba abantu n'ebintu ebirala byonna bibadde bikolebwa nga kalulu kasemberera ffe nga tulaba. The last minute internet blackout throughout the country further undermined Ugandan citizens' rights to freedom of expression enshrined in its constitution. Uliriza nno wano jukira gye buvuddeko twakuwa amawulire nga waliwo omu ku bannayuganda yavaayo n'atwala ekitongole kya UCC mu kooti n'emikutu gy'amasimu egy'empuliziganya olw'okusalako internet kubanga tekikkirizibwa mu mateeka era kuba kunyigiriza ddembe lya muntu ery'okweyogerera era nga wano kye baagezako okusayira ensinga abasajja bakugambye nakyo bakitadde mu statement nti ku ssaawa esembayo abasajja bajjako internet ng'akakodyako okusuffocatinga munnansi okubeera nga talina bwogerero kakati bakugambye byonna byabeerawo nga ffe aba Foreign Relations Committee mu ggwanga lya America wansi w'obukulembeze bwa Donald John Trump ffe nga tulaba ne bakugamba wano uliriza mu kiwandiiko kino. We are particularly concerned by the Uganda Minister of Defense Muhoozi Kainerugaba's continued threats against opposition figures including Bobi Wine. It is imperative that opposition figure Dr. Kizza Besigye and human rights activist Dr. Sarah Birete are released from jail immediately and the opening permits for civil society organizations are restored. Nono kiringa kiragiro mu kiwandiiko ekyafulumidde ku Foreign Relations Committee mu ggwanga lya America nga bagamba tuli concerned era tukwatiddwako nnyo ku bigambo byakulira amagye mu ggwanga lya Uganda ate nga mutabani wa General Kaguta Museveni amanyidwa nga Muhoozi Kainerugaba okutiisatiisa aboludda oluvuganya naddala Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita mu zitweets ez'okumukumu ze yatadde ku mukutu gwe. Bano abakulu bakugamba byonna tubadde tubiraba era tuliko bakugamba tuli concerned era tukwatibwako nnyo ku ebyo ebyagenda mu maaso n'okubanga bibaawo kakati Muhoozi naye ebyo byandibanga si birungi. Wulira bwagambye wano kiringa ekiragiro. Tutegeddeko bulungi nnyo era kya mugaso nnyo okukutegeeza omukulembeze waffe Donald John Trump nti mu ggwanga lya Uganda ebyo byonna nga tubikugambye kyokka waliwo n'abalala era abalwanizi b'eddembe abakyali mabega w'emitayimbwa ate mu ngeri y'okubalaata. Dr. Kizza Besigye ono mulwanirizi wa ddembe ali mabega wa mitayimbwa. Omu ku balwanizi b'eddembe era akulembera ebimu ku bibiina eby'obwannakyewa amanyidwa nga Dr. Sarah Birete naye ali mabega wa mitayimbwa. Wabula twagala ow'ekiragiro era oteekewo embeera yonna ng'oyita mu maanyi agakuweebwa ssemateeka w'eggwanga erya America oli awo n'ensi yonna gy'okulembera kubanga gwe super power. Bano bateebwe n'ebimu ku bintu ebiteekeddwa okukolebwa bikolebwe. Ugandan authorities must uphold their obligations to democracy, transparency, human rights and dignity for their fellow citizens. Ebimu ku bino ebikolebwa biri mu mateeka biri mu ssemateeka w'eggwanga lyabwe erya Uganda. Lwaki ab'obuyinza mu ggwanga erya Uganda tebatuukiriza ebyo eby'enfuga ey'amateeka ebya transparency okubeera abeerufu eddembe ly'omuntu okubeera nga teririnnyirirwa ery'abannansi kubanga ebyo biri mu constitution y'eggwanga erya Uganda. Bano eggwanga lye bakulembera ate nga biri mu mateeka ge bagamba nti ge bagoberera. Lwaki tebabiteeka mu nkola? Abakulu bategeeza Trump. Wuliriza mu statement esembayo bagambye batya eno kanjikulageko na wano. The Trump administration and the US State Department must use all tools available including a review of US security assistance to hold individuals in Uganda accountable for undermining democratic principles and endangering the lives of citizens seeking to freely participate in the elections. Omusajja yakugamba oba otegesa akalulu leka kabeere kalulu luleme kuba lutalo. Tokwata baludda luvuganya, tokwata bamuwagira oludda oluvuganya. Leka akalulu kabeere kalulu bakakakukube odde ewaka oba okawangule mu mazima n'obwenkanya. Kakati abakulu mu ggwanga lya America olira we bagambye. Bagambye nti obukulembeze bwaffe nga America wansi wa Donald John Trump ne US United States State Department tuteekwa okukozesa tools zonna ze tulina n'obusobozi bwonna bwe tulina omuli okwetegereza enkolagana ey'ebyokwerinda wakati waffe nga America n'eggwanga erya Uganda. Obuyambi bwe tubawa tusooke tubyetegereze. Ddala tusaanidde okusigala nga tukyabawo obuyambi ku nsonga z'ebyokwerinda
tusaanidde okubeera nga tuholdinga abantu abamu accountable personally. Kati nga Muhoozi Kainerugaba ebigambo byayogera tuteekwa okumuholdinga accountable ajja nnyonnyole lwaki ayogera ebigambo ng'ebyo. Abamu ku bakungu abali mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda balina okuvunaanibwa oba balina okuteekebwako embeera bannyonnyole lwaki bandamayininga, lwaki bazalawa, lwaki bakkakkanyira, lwaki tebagoberera enfuga ey'amateeka eri mu mateeka g'eggwanga erya Uganda, n'okuteeka obulabe ku bannansi abagezaako okuparticipatinga mu kalulu akategekebwa ng'akalulu bakungu be bakategeka bannansi bakeetabemu ate bannansi abakeetabamu ate ne bateekebwako embeera. Naddala nga bw'olaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu buwaŋŋanguse. Statement yateekeddwa ku mukutu official website ey'omukutu ogwo ogumanyiddwa oba eya department eyo emanyiddwa nga United States Senate Committee on Foreign Relations. Mu bufunze yebanga olaba ministry ey'ensonga ez'ebweru w'eggwanga ebeera evunaanyizibwa butereevu ku ekyo ekigenda maaso mu ggwanga eryo. Era omukyalo oyo n'ateekayo ebigambo ebyo nga bwe nkulaze era ensonga nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Nkugambye ebintu birabika nga si birungi. Abasajja bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda birabika nga tebigenda bawoomera oluvannyuma lw'okuba ti abasajja batandise okukaluba, ebigambo bitandise okuba nga bifuluma. Naye nkugambye okusinziira ku information gye nnina kigambibwa nti action ya Munnayuganda oba ebigambo bya Munnayuganda byagenda okuzzaako oba embeera yonna gyagenda okuteekawo yegenda okuditamininga ku kiki ekigenda okuba nga kiddawo. Otherwise bano bo balabika ogwabwe batandise okubeera nga bagenda maaso n'okugukola. Nze nange ogwange ogw'okuripootingira buli kyonna kye mba nfunye nange njagenda maaso n'okuba nga ngukola. Kakati wuliriza bulungi nnyo, tukyagenda maaso. Waliwo ekiwandiiko nina nno wano ebigambo bya Babula Itungo Kyagulanyi byayogedde emisana nga tebannaba kubanga basalako. Ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu mbikuwadde, nina ebya Babi byengenda okuwa byayogedde nga tebannaba kubanga bakola obulumbaganyi. Ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba nabyo birabika nga bitandise okuleeta emberebezi. Kakati nga sinnakuwa bigambo bya Babi byayogedde emisana, njagala kusooka kuyisaako era mu kiwandiiko wano ekirala. Bankugambye bino ebiwandiiko twetaaga okubimanya tutegeere abasajja bano bagamba ki. Waliwo ekitongole ekirwaniza ky'eddembe nga kya bannamateeka nga bayita mu kye bayita Amsterdam and Partners. Mujjukira omukulu amanyiddwa nga Robert Amsterdam. Nkakasa nga bw'oba obadde ogoberera ensonga zino ze tuzze nga tukutuusaako, bino bye njogerako obimanyi bulungi nnyo. Kye bayita Amsterdam and Partners be bannamateeka bali international era nga bano bavuddengayo emirundi mingi nnyo nga bawolereza, bayiirawo omubiri, balwanirira ensonga z'eddembe ly'obuntu okwetooloola ensi yonna. Njagala owulire mu kiwandiiko nabo kye batadde ku mukutu gwabwe nga bagamba nti era nakyo kino kyafulumye kye bayise press release ennaku z'omwezi nga 23 mwezi gwa January mwaka 2026. Ne bagamba nti urgent call for international protection of Bobi Wine following direct threats by General Yoweri Kaguta Museveni's son Muhoozi Kainerugaba. Nti tukoowoola bunnambiro international protection obukuumi obuli international eri Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okutiisibwatiisibwa mutabani wa kulembera eggwanga erya Uganda. Bano nno basinze budde mu ggwanga lya London ennaku z'omwezi nga 23 omwezi gwa January mwaka 2026. Era ekiwandiiko kino nakyo si kiwanvu nnyo, kyova olaba nkikuleetedde tubeere nga tukiyitaayitamu oluvannyuma nkuwe ebigambo bya mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde. Wulira abagamba nti Amsterdam and Partners LLP long time international counsel to Uganda opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine issues an urgent warning regarding public threats made against Mr. Bobi Wine by General Muhoozi Kainerugaba, son of the Uganda President General Yoweri Kaguta Museveni and a senior commander within the Uganda's security apparatus. Nti ffe bannamateeka ba Robert Kyagulanyi Ssentamu oba abaali babaddeko babazze babeera bannamateeka ba Robert Kyagulanyi Ssentamu aba Amsterdam and Partners tuteeka ensi ku bwerinde, ensi yonna international. Twagala okutegeeza ensi yonna nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kutiisibwatiisibwa akulira amagye g'eggwanga erya Uganda General Muhoozi Kainerugaba ate nga mutabani wa akulembera eggwanga eryo General Yoweri Kaguta Museveni. Tutegeeza ensi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yeetaaga obukuumi obuli international protection. These statements made publicly in the immediate aftermath of the Uganda's January 15th, 2026 elections constitutes a grave and a credible threat to Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine's life and physical safety. Nti statements zino ezizzenga zoogerebwa
akulira amagye g'eggwanga erya Uganda nga si mulala ye General Muhoozi Kainerugaba bakugamba nti statements zino zazze ng'ayogera. Ekyamazima zino statements zitiisa, zino statements ziteeka ku bunkenke, zino statements ziteeka omusajja amayiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bunkenke oba mu bulabe obw'ekika ekya waggulu ennyo. Kakati no twagala wabeewo kye bayita international protection, akuumibwe internationally ensonga zibeere nga zitambula, asobole okulwanirira bannansi ng'ekyamazima abalwanirira ali safe. Ebigambo General Muhoozi Kainerugaba byateeka ku mikutu gye oluvannyuma lw'akalulu aka 2026 nga 15 January okuva lwe kwabaawo omukulu ono ateekako statements zino. Era twagala obbategeeza ti statements zino za bulabe nnyo era ziteeka obulamu bw'omusajja ono mu matigga. Aba Amsterdam and partners boogera. When viewed in the context of Uganda's long documented pattern of violence, torture and unlawful detention of opposition figures, the risk posed by these threats cannot be dismissed as rhetoric or political posturing and must be treated as an immediate operational risk requiring preventative action. Bakutegeeza oba bategeeza abavunaanyizibwa ku nsonga zino okwetoola ensi yonna. Ebigambo omukulu ono byateeka ku mikutu gye. Bwe tutunuulira embeera y'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda, engeri gye bazze bakwatamu ab'oludda oluvuganya, engeri gye bazze batokyalingamu okutulugunya, engeri gye bazze badeteiningamu ab'oludda oluvuganya ne babakwata ne babaggalira, ebigambo bino tetwagala mu bitumulowozesa ensi oba bigambo bya bufuzi oba statement zoogerebwa bwogerebwa, wabula ebigambo bino bireeta okutya mu bannansi, bireeta obulabe eri abavuganya, bireeta obulabe eri ebyokwerinda ebya East Africa, ebya Uganda, East Africa, Africa oba oliawo n'ensi yonna. Robert Amsterdam, founder and managing partner of Amsterdam and Partners, bw'ati bwe yategeezezza naye mu bigambo bye nga akulira authority eno oba kyetuyitalo farm eno eri international. Yagambye bw'ati: General Muhoozi Kainerugaba exercises command authority over armed forces that have repeatedly been implicated in serious human rights violations. Nche mutabani w'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda General Muhoozi Kainerugaba aduumira amagye oba ye muduumizi w'amagye, kyokka nga amagye gano galabiddwako nga ge gamu ku ago gavuddeyo ne galinyirira eddembe ly'obuntu n'okukola ebikolobero ku bannansi. His statements therefore carry the weight of state power and have operational significance, and they materially elevate the risk of unlawful harm. Under international law, such threats trigger immediate obligations on the part of the Ugandan government to prevent violence, protect life, and ensure the safety of those at risk. Akugamba mu statement ye. Ebigambo omukulu ono byayogera mu mateeka agafuga ensi yonna kye tuyita international law. Okutiisatiisa kuno walina okubaawo obligations eziri immediate. Wateekwa okubaawo kye bayinza okumukola oba kye bakola gavumenti ye gy'asaavinga okusobola okupreventinga okuzza emisango, okusobola okupreventinga obutujju oba n'okuprotectinga obulamu obwabamu ku bavuganya gavumenti eyo oba obwabamu ku bannayuganda abawangalira mu ggwanga eryo. Omukulu amayiddwa nga Robert Amsterdam nga naye ategeeza ku bigambo ebyo. Ulira mu kiwandiiko: When threats are issued by senior officials and remain unrepudiated, they may be understood by security forces seat authorization. That ambiguity is itself dangerous and must be removed immediately through clear public and operational directive. Ebigambo bino omuntu singa abyogera ne watabaawo action eteekingibwa ne watabaawo kiki kimuyinza mukolebwa, ekyamazima mujja genda okubitegeera nti bituufu ng'ekikolobero kimaze okuba nga kikolebwa. In light of these reckless statements, we urgently call on the international community, including the United Nations, to demand immediate, verifiable guarantees of Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu's safety and ensure he can return to his family without harm. Nti oluvannyuma lw'ebigambo byonna bye muwulidde, ffe aba Amsterdam and Partners twagala okukoowoola international community, twagala okukoowoola emikago egy'amaanyi omuli n'omukago oba ekitongole eky'amawanga amagatte ekya United Nations mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu okudimandinga kye tuta immediate verifiable guarantees. Bano no baba bategeeza either Muhoozi akole statement ng'asangulawo ebigambo ebyo yeetonde, wabeewo ne garanti eweebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti agenda kubeera safe, bw'atyo asobole okudda eri famire ye nga tewali bulumbaganyi bumukoleddwako.
nga tewali buvune bwonna bumutuusiddwako. Based on my personal knowledge of the torture Robert Kyagulanyi Ssentamu has previously suffered at the hands of the Uganda Security Forces, it is not hyperbolic to state that his arrest or detention now carries a real and credible risk of death or grievous bodily harm, including through enforced isolation or unlawful interference by state-linked actors. Omukulu n'agamba nti nze nali nsaavinzeeko, nali nkozeeko emirimu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu era mmanyi bulungi nnyo. Oba ffe aba Amsterdam and Partners tukimanyi bulungi nnyo nga tusinzira mu ggwanga wano erya Bungereza mu kibuga London, tukimanyi bulungi nnyo nti singa ebigambo bino bitwalibwa ng'ebyokusaaga, tumanyi bulungi nnyo kiki ekitegeeza okusinzira ku ngeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yali atulugunyiziddwako singa addamu okubeera ng'akwatibwako. Ekyamazima luno kiyinza okuba nga tekugenda kubeera kutulugunya butulugunya, ayinza okuttibwa, bayinza omutuusaako obulabo buli permanent mu ngeri y'okumulemaza, bayinza okumuwa isolate nga enforced isolation, bayinza okuteekawo embeera yonna era ng'eyo embeera eteererezebwa okuba nti ejja kuteekebwawo abantu abali linked gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu has committed no crime, talina musango gwonna gwe yazizza. His only offense is exposing once again the brutal and dictatorial nature of the President Museveni's rule through peaceful political opposition and the exercise of fundamental rights. Nti Robert Kyagulanyi Ssentamu talina musango gwonna gwe yazizza, bino byonna tubyogera, talina yadde omusango n'ogumu gwe yakola, wabula omusango gwokka ogumuvunaanibwa kwe kwe-exposinga, okulabisa n'okukunamya gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni nti the dictatorial nature, enfuga ey'obwannakyemalira mu bukulembeze bwa General Yoweri Kaguta Museveni, era ng'ayita mu peaceful political opposition exercises. Nga banaga nti bategesa akalulu, n'agamba nti kati akalulu kano nze kankakozese sobola okuba nga nsobola otuuka ku bantu mbabuulire abasajja bano engeri gye bafugamu. Kati abasajja bano bategeeza ekiwandiiko kinene nnyo, ojja genda onoonye official website ne bayita Amsterdam and Partners. Kiwandiiko kyafulumye, yabadde press release ennaku z'omwezi nga 23 mwezi gwa January 2026. Kiwandiiko ekyo ne bakiteekayo. Kakati awo ne tuvaawo. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV kugambye waliwo ebigambo Babula Itungo Kyagulanyi bye yayogedde nga nabyo nga bino tebinnabaawo, nabyo ngenda genda maaso n'okuba nga mbikutuusaako, wabula nga tetunatuuka eyo. Njagala okutegeeza omukago gwa Bulaaya kye tuyita European Union nabo balina statement gye baafulumizza era nga nabo bayogedde ku bigambo ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Baagifulumizza ng'ennaku z'omwezi 23 lwabadde lunaku lwa jjo, kwabadde kyadde kifumba mutuku. Bano nno balinayo n'ennamba zaabwe, contacts zaabwe z'oyinza okuyitako ogenda maaso n'okuba nga naawe batuukirira. Statement by the spokesperson on the general elections mu kibuga Brussels eky'eggwanga erya Belgium. Uliriza bulungi nnyo. Diplomatic Service of the European Union, omukago gwa Bulaaya, department evunaanyizibwa ku nsonga ez'ebweru eziri diplomatic, European Union External Action, baafulumiza statement mu kiwandiiko kino nakyo njagala nkiyiseemu lukwakwayo okiwulire ku nsonga za Uganda. Nakugambye bino tebinnaggwa ate okusinziira ku information gye nnina kiraga nti action yonna bannayuganda gye banaateekinga, statement yonna bannayuganda gye banaagenda maaso n'okuteekawo, ekyamazima abasajja bali wiringi okubaako eddoboozi libasitula. Wuliriza. Ennaku z'omwezi nga 23 omwezi gwa January mwaka 2026 mu kibuga Brussels eky'eggwanga erya Belgium, ekiwandiiko kino gye kyasinzidde okubeera nga kifuluma era ne bagamba bwe bati: The European Union takes note of the official results announced by the Electoral Commission, according to which President General Yoweri Kaguta Museveni has been re-elected. Omukago gwaffe ogwa European Union taking a note. Bano nno bo bagamba tebakyeyingizaamu nnyo, bagamba balina ebitongole kwe basinziira ebyakkirizibwa okuyingira mu Uganda nga ba observers. Statement ze baafulumya nabo bagamba ze tugenda okusinzirako tubeere nga tubategeeza ebintu oba ddala bwe bityo bwe biri oba si bwe biri. Statement yaabwe eri brief wabula tebakuwadde kyankomeredde. Nga bagamba omukago gwaffe gwa European Union EU taking the note of the official results ezalangirwa akakiiko k'ebyokulonda era ne balangira General Kaguta Museveni ng'omuwanguzi w'akalulu ako. Ne bagamba the European Union shares the concerns highlighted in the African Union, COMESA, IGAD, election observers missions preliminary statements on 17th January 2026, in particular about the uneven playing field in the run-up to the elections, arbitrary
arbitrary arrests of civil society actors, the internet shutdown. Uliriza. Bagamba nti ffe ng'omukago gwa Bulaaya tusharinga concern eyateekingibwa oba ebigambo ebyayogerwa ne statements ezaakolebwa emikago oba abantu sekinoomu abakolanga ba observers mu kalulu k'eggwanga erya Uganda. Era nga mu abo mulimu omukago gwa African Union, mulimu COMESA, mulimu IGAD n'abalala abagenda mu maaso mu statement ebaafulumya ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gwa January mwaka 2026 in particular nga baategeeza ekyamazima mu campaign tebyali birungi. Waliwo okukwata aboludda oluvuganya, waliwo okusiba ab'ebitongole ebya bannakyewa, waliwo n'okuggyako internet ebintu ebyo twabitegedde bulungi nnyo nti byaliyo mu ggwanga erya Uganda. Bano ba mukago gwa Bulaaya. We regret pre and post electoral violence and threats, particularly against opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu in bracket Bobi Wine, and call on all parties to exercise restraint and on the authorities to ensure the safety of all political actors. Twagala okukoowoola era twagala okutegeeza tetuli basanyufu n'ebyo ebyaliwo nga kalulu kanatera okuba nga katuuka. Naddala ebyo ebyakolebwa okutiisatiisa violence oba n'ebikolobero byonna ebyakolebwa ku omu ku baali bavuganya Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Omukago gwa Bulaaya bagamba naffe ebyo tubimanyi bulungi nnyo. Kakati ekiwandiiko ekyafulumidde ku APN News ekyo nja kukusaba ogenda okinoonyeeko. Official website yaabwe emanyiddwa nga apn.com/article/Uganda election opposition arrest Bobi Wine in violence. Kyekigambo kyojja okuteekamu ojja kufuna ekiwandiiko ekyo. Olw'obudde njagala nkuwe ebigambo bya Barbara Itungo Kyagulanyi byayogedde nga bino byonna tebinnabaawo. Jjukira nkugambye nga tebannaba kulumba maka gano. Waliwo ebigambo byasoose okwogera oluvannyuma lw'okuba nti yabadde mu maka ago aba Uganda Law Society baakyaddeyo ne babako ebigambo bye byayogedde. Era ebigambo bye byayogedde njagala okutegeeza gwampuliriza nti ebigambo byayogedde mu statement ye njagala obiwulirize. Simanyi oba bye byavuddeko obuzibu, simanyi oba byabadde bitya, naye njagala obiwulire then tuwuliziganye mu updates ezigenda okuba nga ziddako. Wulira. Wabula simanyi wegirobezza ekibuuzo kinene nnyo. Basikirizibwa kufuluma, simanyi kiri wabwera. Oyinza osanga balina we beeyambira naye nga simanyi byamazima. Tebalina bye basaasaanyiza mu kitundu mu compound. Bwegire simanyi. Abaana abaagala okujja okukulambulako basenga b'abaana bange bagezezaako okujja jjo tebabakkiriza. Maama wange yagezaako okujja okundaba baamukomya ku geeti wali ate nga yali atambudde olugendo lwa ssaawa 6. Baneiba baffe ku muliraanwa awo bagezezaako okujja okutuleetera ku byokulya naye tebabakkiriza kuyingira. Gye buvuddeko awo bannaddiini bajjako wano okutulabako era ne batusabirako. Bwe baavaawo abasirikale ne bakkiriza omulenzi okusobola okugenda okufuna ku kyokulya era ne tufuna emmere. Enjogerera tulina emmere. Sigenda kubagamba nti tekwaterekere mala kuba simanyiddwe we bagenda kuddamu kumukkiriza kufuluma naye twafuna emmere etumala for this time. Lwakuba nti era nakyo kidepending on how long abasirikale bagenda kubawa. Nagezaako okugenda okulonda juice je okulonda meeya era tebanzikiriza genda naye neewuunya nti bwebanga balina abantu be bakkiriza okuyingira bajjawo abasirikale abamu n'emisanvu egimu ne bagijjawo ne kufula ezimu ne bazijjawo. Nkakasa babamanyi nti abantu abo baddoboozi ddene era bajja kulabisa ebyo ebikyamu bye baba basanze ku ground. Kati buno obutonotono bwe musanze just busigalira abuntuntu butonotono naye nga mumanye nti ekibaawo awo kiba kisimbako ekyo ekiri. Been following since the 15th of January we have been under detention, illegal detention in our own home, in our own compound. We have the military, we have the police, and very many other security agencies surrounding our home, some in the compound, some at the wall perimeters. We have police drones hovering over our home. We have
the police helicopter which comes once in a while. We are not allowed to go out. Personally, I'm not allowed to go out. I've tried thrice. My relatives, my own mother have not been allowed to see me. Our lawyer has not been allowed to come in. We have had the Secretary General of the National Unity Platform sent away with foodstuffs. We were not allowed to go to the market until recently when the Interreligious Council came. The Interreligious Council members came to visit. On that day, they allowed one of us to go to the market. That's why you see some abundance of some food here. And we stocked enough because we don't know when they're going to allow us out, to allow that person out again. We don't sleep at night. We have these drones hovering over, and we have a history of the police who tried to break in. And on that night, we made an alarm. That's when my husband escaped. That left some mark of trauma, so we barely sleep at night. I am still under house arrest, like you have seen. Every car that's passing our gate is checked. Every car that's in the neighborhood, if they are going to their homes or coming from work or going to work, they are checked thoroughly. We have people peeping during the day. I wouldn't be surprised if someone would be seated in a tree there watching us here. We have them recording us on phones. You go out and then someone is right in front of you recording you with their little phone. That's trauma. We went through this in 2021, but it was the two of us. Now it's different. I am alone. It is not right. It is very wrong for them to confine me here. If they have anything that they need me to answer, they should take me to court or take me to a gazetted prison, so we know that I have a case to answer. But keeping me here with no official communication is really very wrong. Balinga abali mukomera tebabasomedde musango gwonna tebalina kyebabanyonyodde nti oba okoze musango guno tosobola kufuluma, tosobola genda wano, ate kikyamu nnyo, tosobola kulemesa omuntu okutambula oba okufuna kyetuyita libert okwetaya nga tolina nsonga yonna oba nga tomusomedde musango n'omutwala mu kkomera yetumanyi ng'ekkomera ebakoze wano. So buno obumenyi bw'amateeka bwe tulaba wano ffe nga bannamateeka waliwo engeri nnyingi nnyo gye tusobola okufunamu obwenkanya bw'okubanoonyezaamu obwenkanya, era kyetugenda okutuukayo tuteeke mu nkola okulabika nti bino biggwawo si wano wokka ne mu ggwanga wanayo tumanyi abantu ab'enjawulo saawe na bali mu kutuusibwako embeera bweti, kuba tukimanyi nti kasita twava mu kalulu abantu ab'enjawulo balaba bakwatibwa, abaawambibwa, abali mu makomera mu bukyamu n'abali mu poliisi ne mu safe houses ezimu okusinziira ku kunoonyereza kwaffe kwe tuli mu kukola. Naye embeera gye tusanze wano nga mbanyonyodde nti at least tulina nti kooti yakyogerako dda newaayo ensala. So tujja kugezaako okuyiteera mu mateeka okulabika nti embeera eno evaawo, badde ne famire baddemu okufuna obwenkanya bwe balina okufuna mu mateeka oba eddembe lyabwe eriwayo bwa ssemateeka y'eggwanga. Yes. Council is another case. You can imagine. So you can have the allowed to go as long as they wanted. It's just a cover up now, like, because they know it. The press is here, it's you guys. So it's a big society, they can't just treat you in a wrong way, they know that you're passionate. Speaking, but you're allowed to go there. So Exactly. That's what I was talking, we're allowed to from the women's movement. No. If you said, when I told them that we would be coming here, they're like, please send our greetings and everything. So I don't know if there's any information you want to give back to the women to fight hard. Yeah. Really appreciate you, especially for trying to cater for everybody that needs your assistance, and especially in courts, because that's a place where not anyone can just go, where people like you can go. So that's much appreciated. Thank you so much. And I pray that in our times, these confusing times, that we are able to do your work with the constraints that come with it and the times
that are not favoring you so much. The rule of law is in trial here. It's something that we've thrown up at the window, and in the state where there's no rule of law, definitely what is in there for us. Not even lawyers can practice in certain environments. You can't. So today it's you, but tomorrow you're not to be other people. Oh, please just give us this so that we get to know that it's Yeah, good. today is Because I just said there's I feel we need to do more than that, so that we don't see a repeat of this. Or the people are doing this, they are held accountable. They are brought to book, because I mean it sends a bad message that people keep getting away with these actions. So we don't know whether they are under a particular command or whether they are individual actions, but our idea is to take some of these people personally, individually, to ensure that they are held accountable. Because what's happening to is really absurd, and this has to stop immediately. No one deserves to go through this kind of torture and suffering simply because you're married to a presidential candidate. I know you. Very strong woman. You just have to be strong in the circumstances. You can't say you're wholly strong. There are some instances that call for you to fight for yourself as well. Otherwise, why would someone push you to the edge and just look on? My freedom being infringed on, and I just can't look on as it's being taken away without explanation. That is so wrong by all means, and please. No, that is so wrong, because by all means we feel obliged and we feel obligated to do the best we can to fight all these wrongs. And like you're aware, so many people out there are going through the same. These colleagues here have been running up and about. Most people have been remanded to prison. I think a few of them have managed to get some bail, others who have it's mostly Butambala where you have, that's where you get bail, but most of them. Yeah, we have people in Masaka, we have Kaveramaido, we have teams spread across the country. Of course, with the fact that you realize towards the election, even like civil society organizations that do work related to the representation and civic activity, they are all suspended. So it left the Uganda Society standing alone in that gap to try and fight for the rights of the people. Because we saw this coming, we saw it happening during campaigns. We saw these heinous actions by some of these people, and we have to be on standby. Even now, like I said, you are overstretched as we are stepping in. I told you we are receiving calls from Butambala. We just produced Nanga Chivumbi, and we have not yet even gotten a lawyer to reach there. So someone was rushing there, and the time is going to produce. Of course, we know you will be remanded. So that's why you see we didn't even bother so much, because it has been a story. So we are out to support all the other families and individuals and people are going through this, because we know there are so many people have been abducted. I think the habeas corpus. It was for which also wasn't had. It was adjourned next week. Yesterday we had. Actually, I think the bigger and another lady, they are together. Exactly. Yes. Because all the deputies have now been moved. So we are going to we're trying our best to see how we can support to reach out to the families, and even the other people are arrested. Some of them, we saw them from court. They are just giving us numbers of their family members. You couldn't even apply for bail because of the time they arrested them. Yes, they are denied us access to visit them from police. So from the courtroom, you meet them and you speak to them, and that's when you get phone numbers now to call their relatives, as we plan to see how we can represent them. It's a big crisis. So far, I think our records of people represented is around 230. The ones we have in the details in the charge sheets. Well, a few of them have been granted bail, and that is from different areas, but we are still gathering this information. How do you push it on anybody? I have not had proper sleep all these 8 days. And my boy and the girl who lives with us have just chosen to burn some
campfire out there and chill and talk at night. I don't know. Was not allowed to get out of this place. The boy was allowed when the interview just started. What about the girls? No, the children. When you try to get out, what happens? When you try I have to tried drive out? twice. They tell me, go back in. It's not safe for you out there. Sorry. Where are the children? Pretext, They are not here. They were not here a week before the election. They are doing it under the pretext of you're not safe. Because it's a long holiday. Long holidays, they go see relatives. So they went for the usual. Christmas, after Christmas, New Year's and all that. When was the last time you attempted to get out? To vote yesterday. Yesterday. And they said you cannot. So you didn't vote for your candidate? I did not vote. Oh, how sad. Saying that that's a good thing. We were not supposed to be denied food in the first place. I'm not supposed to be denied access to my relatives and friends. I'm supposed to be allowed to go out and in. By now, what I can say is they have learned how to hide when they know someone is coming. Somehow, you are the second group, but every time a group is coming, they just know how to make everything look normal. I have not seen a doctor. My internet is cut on and off whenever they wish. They have these Germans. Yes, and they have these small annoying drones. Right now it's very, very high. You could even go without noticing it's here. But when nobody's here, they are close. And then I try to sit on the veranda. They come and go in front of me just right there to show me they are looking at me. At night, they are hovering all over. So they make sure you're not sleeping during the day.